aya bas abajjukira oluyimba olwo bye twalaba ye mukulu gwe bayita Amani Basudde akayimba ako bakayimba bwe baviira e Bulaaya n'abantu beebuuza e Bulaaya eno baali bagenze kkolayo ki abayimbi bano bye bajjayo e Bulaaya byali bitya bw'oba ojjukidde nnyo mu mboozi nga bwe zaatambula oluyimba luno luliko ebyafaayo bingi nnyo nti omukulu Amani Basudde oluyimba olwo yaluwandiikira ennaku nnya ng'avudde e Bulaaya ebigambo bino byayogera omukulu gwe bayita bamuyita Fred Sebata omuloodi yavaayo n'ategeeza nti omusajja ono yawandiika oluyimba mu nnaku nnya nga bavudde e Bulaaya lwe luyimba olwo bye twalaba e Bulaaya bwe baali bali e Bulaaya basobola okuba ate nga baatambula mu bifo bingi nnyo ne bagamba bakomerawo e Uganda bagenda kubeera mu lugambo era olugambo olwo baalukola kati nga bakomyewo omukulu Amani Basudde yagamba Sebata nti munywanyi oluyimba nno nze ndumaze Fred Sebata n'amugamba ng'opapye toyimbye majaani Amani Basudde n'amugamba munnange oganaaba majaani onampabula Fred Sebata bamubuuza gwe oluyimba ekijjulo ky'e Bulaaya waluwandiikira ennaku mmeka emyezi 2 bweddu Sebata lwewandiika Amani ennaku nnya nga bavudde e Bulaaya kati oluyimba luno bye twalaba e Bulaaya kankubulire kyajja kitya abakulu bano okugenda e Bulaaya ddiiru eno yali etya oba ojjukidde bulungi era Amani Basudde waliwo yagambira nti simanyi Fred ojjukira bye twayogera nga tuli e Bulaaya twalina mu hoteri gye bayita Metropole mu Munich eyo mu Germany mmanyi nti okyajjukira bingi nnyo byasobola okuba ate nga yogera mu luyimba olwo bye twalaba oyinza odduwulirizaako kati oluyimba luno okuba ate nga lwajja bagenda wano basooka eno bannaffe aba International Theatre Institute basobola okuba ate nga baleeta ddiiru eno ekitongole kino kigatta bannabitone mu nsi yonna era nga kyatandikawo mu mwaka gwa 1946 kyekizimba bannakatemba kyekibazzaamu amaanyi mu kubabuulira n'okubasomesa era nga bakulu bano bwe bateekateeka tugeze olunaku olw'ensi yonna oba lwe bayita International Day of Dance or World Theatre Day be babitegeka abakulu bano ab'ekitongole kino ekya International Theatre Institute era kimaze emyaka nga 78 era bakulu bano obudde obwo baatuukira omukulu gwe bayita omugavendugwa nkakasa nti omugoberezi w'endongo oba munnabitone oyinza okuba omumanyi omukulu oyo gwe bayita omugavendugwa yayina ekibiina kye bayita Black Pearls obudde obwo bakijjukira ekibiina ekyo Black Pearls yagitandika n'omukulu bamuyita Mulangira John Kayondo waliwo n'abalala gwe bayita Edirisa waliwo Semogere n'abalala bangi nnyo we basobola okuba ate nga baatandika ekibiina ekyo bayita Black Pearls era kyannaku nnyo omukulu oyo yafa 2022 nga 9 ogw'omukaaga omukulu oyo omugavendugwa kati omukulu oyo gwe bawa ddiiru myaka gya 1995 awo abannaffe bano abazungu baleeta ddiiru ne bamugamba abannaffe aba Black Pearls obudde obwo omugavendugwa y'omu ku baali abaatiikirivu ennyo mu bannakatemba mu kusanyusa abantu n'ekibiina eky'amaanyi aba Black Pearls ebiseera ebyo kati omugavendugwa bamuwa ddiiru ne bamugamba twagala otulondere ku bannabitone abayinza okugenda e Bulaaya basome ku music industry asobole okuba ate nga n'owa Uganda akulaakulana kati nno omugave kye yakola yatandika omuyigo ogw'okunoonya abakulu bamunoonye era teyali mubi yagendako ku National Theatre awo n'atandika okunoonya yasooka okulaba yasooka kulaba omukulu gwe bayita yasooka kulaba Sebata n'alaba Kasozi ne Kafeero n'agamba mbalabye naye nga ndaba tekiggwa Basudde aliwa era meeting yakomawo n'abagamba munoonye Basudde era meeting eyaddako endala omukulu gwe bayita Kafeero yagamba tulina okunoonya omukulu Basudde kubanga Kafeero yeevaamu yekka n'agamba katunoonye omusajja ono gw'ayagala kati omukulu Kafeero agenda azunga anoonya we yagwira ku Basudde yamusanga ng'ali mu busungu nga bali mu kuyomba yamusanga ne Kasozi nga bali beereega Kafeero kwe kumubuuza nti ate munywanyi kibadde ki Basudde amugamba nti Kasozi asuzizza ejjoogo tayagala kukola ate wano gavana yasinga Basudde ng'olutalo lukuze nnyo ng'ebigambo biri waggulu omukulu Kafeero n'amugamba kakkana waliwo ddiiru gyendeese omugavendugwa akwetaaga ku Pride Theatre bw'onaafuna akadde akawungeezi yitayo waliwo ddiiru ebaluka era bwali bwe butyo akawungeezi Basudde ng'agenda ku Pride Theatre
yasangawo Ssebatta ne Kasozi nga batudde dda nga bo diiru bagitegeera era omugave n'abatuuza n'abagamba bannange ekiriwo diiru eriwo yakugenda Bulaaya nga bagenda mu Germany. Bannaffe aba International Theatre Institute beetaaga bannabitone abayinza okugenda okusoma n'okusanyusa n'okwongerako ebitone byabwe n'okusomesa eggwanga. Abayimbi nga basobodde okuba ate nga bakkaanya ne bannabitone ebirala batuula wamu ne bagamba okay nga bwe kiri tujja genda. Kati embeera ng'etambudde bwetyo abakulu bano basobola okuba ate nga batuula Kasozi ne basudde ebiseera ebyo bakolerawo n'oluyimba lwe bayita bwerutudaaza oluyimba olwo bwoba olujjukidde bulungi Kasozi ne basudde balukuba era vidiyo yalwawo basudde tegirimu olw'ensonga nti we baviira e Bulaaya ate baali bazzeemu okusowagana nga bafunye obutakkaanya. Oyinza okwebuuza bwe bagendera e Bulaaya baali baddiŋŋanye bagamba nti empalana kabagizze wansi basobole okuba ate nga batwala eggwanga mu maaso. Empalana naye bagikomya ku Ntebe airport ne bagenda e Bungereza bakomawo ne basowagana ku luyimba olwo ndowooza obijjukira. Era mu luyimba olwo bakolamu n'ekivulu abakijjukira obulungi. Era abaalinya ennyonyi kwaliko omugave Ndugwa basudde Ssebatta ne Kasozi. Bangi abamu beebuuza nti ate omukulu ono Paul Kafeero yali atya? Paul Kafeero ebiseera ebyo baanoonya ku basita wadde Kafeero yali w'amaanyi ne bagamba ku munyenye ezaaliwo ebiseera ebyo ne banoonyako abo ne batwala abo ne bagenda e Germany okulambula ebifo eby'enjawulo ne bavaayo ne boogera bye baayogera byonna. Kati omukulu basudde yali anywamu akacaayi n'omukulu Ssebatta n'amugamba ebigambo bino. N'agamba munnange ensi eno ngyetegerezza era ngirabye buli kimu kye neetaaga. Enganza omusajja eyayonka obulungi ngenda nkola olugambo wamma abanampulira tugenda bikola Mukama ebisigadde y'anaabikola. Naye kankutegeeze Fred Ssebatta lwakubanga mpozi nga toli mukkiriza naye simanyi nti oba e Bulaaya kiribeerako wano e Uganda. Bwe kiriba kiyinza okubeerawo nga abasinga baafa dda basudde nayi ne bavaayo bwe baaviirayo basudde bingi nnyo ebyasobola okuba ate nga bikyuka basudde era bwe yafiira. Era gavumenti oluyimba luno bye twalaba gavumenti yasobola okuba ate nga yafunamu byasobola okuba ate nga ekola enteekateeka. Bino gy'olaba emisolo tugeze egya parking ku nguudo gavumenti yasobola okuba ate nga ekikopa ekintu ekyo kuba e Bulaaya gyali gyebiri. Kati bawulira oluyimba lw'abasudde luno abajjukira ekitongole kye bayita Green Boat ekyali mu kusolooza parking mu Kampala. Akadde kano kuliko ndowooza multiplex n'abala bangi nnyo bazze bali mu nteekateeka eyo y'okusolooza n'ensonga za copyright mu mbeera eyo bwetyo ne bwe mu mbeera eyo n'etambula bwetyo. Kati lwe luyimba olwo lwe bayita bye twalaba e Bulaaya. Balambula ebitundu bingi nnyo Germany, balambula Berlin, Munich, Hamburg, mu Cologne yonna basobola okuba ate nga bagenda. Lwe luyimba olwo bye twalaba e Bulaaya olw'omukulu gwe bayita Amani Basudde lwe yayimba naye ng'embeera yava ku ekyo yali ddiiru. Baali bagenze kusoma bakomewo banyumize abantu biki ebiri e Bulaaya. Oluyimba olwo bye twalaba era lwasobola okuba ate nga luzibula bangi amaaso. Bw'obanga togendangako Bulaaya sooka owulirize oluyimba olwo owulire nti Basudde ate yali mulalamuko mu mbeera nga bwe yali ey'okutontoma n'okuzuula ebitabangawo akadde kano. Basudde bwe yagamba Bulaaya okubeera Uganda abalibeerawo abamu tulibeera magombe.